Abakulembeze ba NRM mu municipality y'e Nansana basinkanye bannakibiina kino abaawangula ebifo eby'obukulembeze ebyenjawulo mu kitundu kino mu kulonda okwakaggwa ssaako n'abo abeegwanyiza ebifo eby'obukulembeze bw'ebyalo. Abakulembeze ba NRM nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekibiina mu Nansana municipality Robert Maseruka basinkanye abaakwatira NRM bendera era ne bayitamu ku bifo ebyenjawulo mu Nansana municipality wamu n'abo abeesimbye ku kifo ky'obwa ssentebe. Ssentebe wa NRM mu municipality y'e Nansana Ssarongo Robert Maseruka asinzidde wano n'asekerera bannaabwe abaawangula mu kalulu kyokka ne basigalamu akakunkuna nti bagwanidde okwekubira enduulu mu kkooti mu kifo ky'okuyomberanga ku mutimbagano. Erina amateeka. Uganda erina amateeka. Omuntu ng'olina ky'otomatidde ogenda wa? Kati mulekerawo olugambo olubakoze n'okubabuuza. Ono era asabye abalondesa mu kibiina okudda wansi ku byalo basobole okuteekateeka abeesimbyewo mu budde. Mugende ku byalo muteeketeeke bakandidates baffe awali obuzibu tubusalirewo amagezi ng'obudde bukyali. Musa Karungi ssentebe wa NRM mu division y'e Nansana asinzidde mu nsisinkano eno n'ayambalira ababoogerera nti babba akalulu kaabwe n'ategeeza nti abalonzi baazuula amazima nga NRM yokka yeekyali ku mulamwa. Twagendanga division namba Lusukuma ereese omu, Nansana ereese babiri, ku 93 nga tulinayo abantu 8 sitwawaaba era sitwemulugunya ng'ate ffe tuli mu buki kati bannaffe bapapaala bakkirize nti guno guba muki muzannyo n'omuyaga we guba guzze gujja ne gufuuwa guti ate gusobola okukyusa ne gufuuwa gutya bannaffe bakkakkane wabawulira nga kisiba matiku ng'omukulu we yagambye bagendewa. Bo bassentebe b'ebyalo wamu n'abakulembeze ab'enjawulo boogedde ku nteekateeka eno era ne banjula ebintu bye bakoledde ebitundu byabwe ne basaba bongerwe ekisanja okwongera okubaweereza. Kusinga okubeera ogw'amaanyi eri omukulembeze yenna kuteekesa mu nkola gavumenti bye beesindisa wansi ate naawe n'olondoola n'olaba nga ddala bituukirizibwa. Ekyo kye kimu ku bintu ebyo. Ate ekirala twagala nnyo okukuuma emirembe mu kitundu kyaffe kitegeeza olina okukolagana ne poliisi n'abantu abalala naye nga tosiba busibi awasaanidde weereza gye balina okulaga ate kyosobola okugonjoola kigonjoola. Twali tukolera abantu kwe basinzira okutuwa obululu ababoogera titwabba twakola ki obuwanguzi twabufuna kubanga abantu bakayaka. Ku luno tetwagala mu luseke luzibikivu n'olu twagala ebintu byonna nga bitereevu. Y'ensonga lwaki tubadde wano nga tuteekateeka abakulembeze baffe abeero si wanu kubanga twagala emirandira gy'ekibiina okuba nga gisimbye buki nga gisimbye bulungi ng'omuntu bw'ava ku ero si wanu afuna saaviisi paka waggulu gy'akola ki gy'agenda nga tewali kimuziyiza ngera tewali amugambye nti gw'ate oli wa kino nedda. Kisakye Tekla yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.